My brother, my sister, tell a lie once. Get me right. Tell a lie once and all your truths become questionable. Oba kyali kikutuuseeko nga wayogera amazima 99 n'oyogera ekirimbo kimu ne babuusabuusa amazima ag'ebitundu 99. Bwe ngamba okulimba sisobola kwejjamu nti ntuukiridde. No, lwaki mba nkulimba? Nti sirimbangako. Naye bwe tutuuka mu relationship oyogera obulimba bwa mulundi gumu ne buleetera omuntu oyo okubuusabuusa amazima gozza omugamba 99. Kisoboka nga tukitandikiriza mpola mpola ne weeyigiriza ogamba omuntu amazima nga gamukaayira nga gamuluma naye nga kyekyo. Nkwanirizaako ku nkya ya leero. Good morning. For starters tugenda kubanga ne Love Lab ku makya ssaawa emu. Ku makya ssaawa emu njogera ku East African Time oba obudde obw'e Uganda essaawa emu ku makya tugenda kelanga mu Love Lab. Tukizudde nti abantu abamu baba beetaaga kkubira ku makya bwe bityo. Kakati Agi agamba nti gayi we bamuyita Rubanda Chris oba ya Chris olwaleero mazaalibwa ge. Agamba sozimo katukozese omukisa gwe gumu tukwese ejjinja limu tukube ebinyonyi bibiri. One, it's my guy's birthday. At the same time, I really want to know antwala atya mu bulamu bwe. Can he be man enough? Can he have that zeal? N'ayogera omuntu ddala ddala amuli ku mutima. Bw'omukubira n'omwagaliza amazaalibwa amalungi mugambe nti mwagala, naye bw'omala mumbuulize nti alowooza ani amwagaliza amazaalibwa. Someone asked me, do you just call people on their birthdays? No. Surprise togirinda ku birthday kwokka. So hit my inbox, we talk. Do you want it privately? Do you want it openly? Tuogera, and it's very simple. It is kisoboka. Kakati katukubire brother Rubanda ku makya kuno ku mazaalibwa ge, ekyo tukijje mu ddiiro tulabe bw'ayogera final agenda kwogera Agi oba. Hello. Wasuze otya ssebo? Bulungi ssebo. Bangambye nkukubire nkugambe happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. Ssebo. Mukama nga yeebale kukuuma. Christmas ziweze mmeka leero? Ziwerawerako. Ombuze engeri ya desire luzinda. Singa bakugamba nti owandiike akatabo ku bulamu bwo okawalinnya ki? Your journey. Kiki osinga okwenyumiriza mu bulamu bwo? Kiki otasobola kwerabira mu lugendo lwo olw'obulamu? Abaagalwa abanvudde ku maaso. Kyekisinza okubeera ku bwongo. Singa ojjayo amakulu g'obulamu, kiki osinga okwenyumiriza n'ogamba yes, ndi musanyufu okubeera omulamu olwakino? Yep. Kiki oyinza okwenyumiriza
n'ogamba nti yes okubeera omulamu kiri worth olwa kino kyentuuseeko? Bingi. Kimu oba bibiri? Ekiriwo ekisinga kidde waakyo. Ogezaako okuwa omuntu essuubi ery'okubeera positive n'obulamu. Obukamu ankuumye. Nampala emikwano egimbeeredde eginkuumye eginjagala. Emikwano. Singa obadde oyogera n'omwana ali mu myaka 5 ng'omugamba nti zino empagi 2 bw'onoozitambulirako ojja kutuuka ku myaka gye ndiko zituwe. Obwesigwa. Yep. N'amazima. Obwesigwa n'amazima. Okay, ekyo kya muwendo. Kakati brother Rubanda. Yes, sir. Waliwo omwana ow'obuwala. Yes, sir. Yangambye nti ku mazaalibwa ga mwami Rubanda oyo, yes, sir. nsaba mumunkubireko akasimu mumugambe Yes, sir. nti mwagala n'obulamu bwange bwonna. Yes, sir. Okuva lwe yayingira mu bulamu bwange, Yes, sir. kye kimu ku bintu eby'omuwendo byembala. Yes, sir. Olowooza twogera ku mwana muwala akyoyo Chris. Ng'ompadde akaseko. Omuntu ono gwe twogerako, she's not just a mere friend. Yes. But a special person gwe wakeera enkya n'omutokota n'omugamba nti owaaye njagala mbeera omuntu obeera omuntu wange. Olowooza y'ani ono? Chris, mwami Rubanda. Yes, sir. Ngenza okukubira nga nkimanyi gy'ali kubanga ye yantumye. Olw'ebyokwerinda? Ogambye nti olw'ebyokwerinda? Olw'abatabuzi. Bangi nnyo. Mwekuumira ku mutima gwange. Nkuwulira ssebo otandise okunvuga supiidi. Nedda. Kakati? Mwekuumira ku mutima gwange. Ebintu ngenda bikwanguyiza. Yes, sir. Anti toyagala kumwogera mannya. Sinzi usaagala kwagazi. Toyagala tiwa naye ki? Olw'ebyokwerinda byaffe. Kati kiri bwe kiti. Omuntu ono ye nga ye ayagala okumanya ddala Mr. Chris Rubanda alina bidi esobola okunjogera nga teyeesise naye tebaba toyagala kumwogera nakyo si kigaana. Naye njagala onkolera ekintu kimu, njagala ye ategeere nti gwe twogerako mbuuza nti tutya. Ku nnamba ye ey'essimu nsaba ombuulire digits 4 ezisembayo. Speed si amaanyi. Blood sia. Kino kyangu nnyo naawe. Digits 4 ezisembayo. N'oba omwogedde erinnya n'oba omulabisizza? Ate abalabi wano tebajja tegeera digits 4 ezisembayo ez'essimu. Tebajja tegeera digits 4 ezisembayo ez'essimu ye. Tebajja zitegeera. Njagala ye yaba ategeera nti gwe twogerako. Digits 4 ezisembayo ku ssimu ye. Nesooka? Tugambye 4 ezisembayo. Yes. Kati yonna gy'oyagala gy'oba onsomera. Kuba zombi nziina wano.
Anje? Zombi nziina wano gwe gyoyagala gy'oba onsomera. Ngompa akaseko. Anje? Ngompa obuseko. Nkoze? Nti ngompa obuseko. Anje? Oba sanyu yerinzita. Kati ndage sanyu eryo ng'onsomera digits ennyezo. Era atulindemu oyo yeefuge. Anje? Oyo atulindemu katono. Yes, Mr. Rubanda. Anje? Hey, Dix. Yemanyi. Kakati. Ekituufu kiri nti njagala nkubuulira amazima. Okusinziira kati ku byoyogera omuntu atandika okukubuusabuusa. Tasobola kumbuusabuusa. Anti akubuusabuusa ng'agamba. Yaganye okwogera amannya gange kuba yabali taagala kundabisa. Kubanga taagala kundabisa. Ne bamugamba ayogere digits nnyo ezisembayo ku ssimu yange eya Airtel oba MTN. Nawaga yeetooloola. Kakati omuntu oyo ddala abeera kkiriya. Digits nnya ezisembayo ku ssimu. 80. Kakati oli mu kumbalira ennya ezisembayo. 80. 9. 80. Nze mpulira nja commentinga ng'omaliriza nkugambe nti kyekyo oba si kyekyo. 80. 4. 9. 2. Ekibuzo ekisembayo. Mbulira ekifaananyi kye ekiri ku WhatsApp kati. Kubanga ekisooka ennamba z'ompadde si ntuufu. Nedda. Kakati Mr. Rubanda. Kikyonjo Agnes yani. Kikyonjo Agnes. Omuntu wange. Naye ku nnamba z'oyogedde talinaako efaanana bw'etyo. Tekuli n'emu efaanana bw'etyo. Sebo, ennamba z'ompadde bwana Rubanda. Tekuli nnamba gye zifaanana ku nnamba za Agnes. Neeranga yoyo munnange. Anti kati ennamba. Ennamba z'ompadde ze zikuyiwayo ze ziraga nti toli sure ku kyoyogedde. Kale obubaka bw'eri Agnes bubaka ki? Mwagala nnyo. Nnyo. Era mulinze. Kale muganda wange olunaku olulungi. Omukwano bikutabudde nga bwe bintabudde oba gwe obitegeddemu kubanga ne sibitegedde. Nasoose ne nkubuuza amannya ge, you are not comfortable nga twagala kulabisa muwala ogamba ye yeemanyi gy'ali eyo yeemanyi. Ne nkugamba ombuulire digits nnya ku ssimu ye ezisembayo ne twetooloola. Ne nkugamba ombuulire ku WhatsApp profile picture ye kuliko kifaananyi ki ne kikulema. Finally ne nkubuuza amannya g'omuwala n'ogamba muntu wo. Already obeera omaze okwekubamu ebituli. By the way, bw'ayogedde enamba gy'ayogedde bannange enamba ye si bwetyo bweri. Ennamba ya Agi si bwetyo bweri. Terina weefaanaganira awo. Kyova olaba nti awo mbadde first okwogera amannya g'omuwala n'akonfaminga nti yeeyo. Okonfaminga nti yeye naye ng'ennamba y'essimu si yeeyo. Birabika ng'ebiri simple. Waliwo omuntu agenda otuwa story
amaze emyaka 3 mu relationship ne guy we agamba talabangako ku red flag n'emu. Twamutadde mu love lab. Kankomaawo olwaleero naye ku show yaffe ya leero, this is just love lab. Show ya leero, if you remember very well, yesterday on Wednesday, we were talking about the 3 surprising benefits or advantages of dating a person of your own age. Then today we are going to look at the major challenges, the challenges you can't ignore when you happen to be in a relationship with someone of your own age. Tugenda kutunulira okusomooza oba ebisomooza ebiri mu kwagala omuntu ng'emyaka gyammwe gyenkanankana. Oli wa 3 naye wa 3, oli wa 23 24 naye ali mu myaka gyennyini gyegimu. Tusinkane ku ssaawa 7. I don't know bw'olaba repeat, I don't know wondabidde mu real time, but whatever, if you check my next video after this, ojja kulaba nti ejja kuba eyogera ku challenges mu kudatinga omuntu of your own age. Thank you and I wish you a blessed day. Kama akubeere ekisa kye kikuyiikeko, ekisa kye kikukulembere, ekisa kye kikuwanguze. You just have to okukkiriza n'okukitambuliramu to claim that victory mu linnya erya Yesu. Have a lovely day.